Olwaleero ababaka ba Paalamenti okuva ku ludda oluvuganya mu Paalamenti bafulumiza embalirira yaabwe giyite alternative budget ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 gye bandibadde bakozesa okutuusa obuweereza ku bannayuganda singa bwe babadde mu buyinza. Embalirira eno ya buwumbi 5,015 ng'eri wansi wa ya gavumenti ey'obuwumbi 7,100. Akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi yakulembeddemu omukolo guno nga yegattiddwako abakulembeze b'ebibiina ebirala ebiri mu Paalamenti n'akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusinziira ku Joel Ssenyonyi, essira lya kusinga kussibwa ku kulwanyisa nguzi kubanga okusinziira kalisoliiso wa gavumenti eggwanga lifiirwa obuwumbi obuli eyo mu mitwalo buli mwaka ekizingamya empeereza eri bannansi. Kati tugamba nti bwe tuba tunaabeera n'obuweereza obulungi bannayuganda bagende mu malwaliro nga waliyo eddagala, amasomero ga UP gabeere nga gakola, enguudo zikolebwe, abavubuka bafune ku mirimu, factories n'ebirala, tuyina kulwanyisa nguzi. Ssenyonyi avumiridde n'enkola y'ebitongole bya gavumenti okusaba ng'embalirira ennyongereza nti kino kiviiriddeko ssente y'omuwi w'omusolo okuvoolwa. Twogendere ku classified budget nga tugamba nti obutabaliko obwo obuteekebwa mu classified budget kikyamu. Weewaawo buli ggwanga libeera ne classified expenditure, naye kati eyaffe wano e Uganda tetegeerekeka mpitirivu, ate nga ne bwe tugenda nti kakati South Sudan newankubadde ffe twakiwakanya naye era bazze nga basaba budget ey'enjawulo. Kati eno classified expenditure sente zikozesebwa ki? Ezo nazo zibbibwa bubbibwa. Ate ye Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira NUP akubiriza ababaka ku ludda oluvuganya obutapondooka wabula bongera amaanyi mu kulwanyisa enguzi. Corruption ekyennaku nti ge galinga amafuta agatambuza gavumenti ya Mwai Museveni. Corruption ali institutionalized oba nakyo kitongole ekikola ku nguzi. Akozesa corruption okusiba abo bayagala bamukolere. Kyokka abuulidde nti okulwanyisa enguzi balina okwenyweza kubanga bali mu muze guno nabo bajja kubasimbira ekkuuli. Ensonga lwaki abasinga okulwanyisa obulyake wano babalumbagana ne mu constituency zaabwe, teweewunya bituuka ku Ssekikubo, teweewunya bituuka ku Ssenyonyi n'abalala bwe batyo. So tubazaamu amaanyi ne tubagamba obulyake n'abalwanyisa ffe bannayuganda tujja kuyimirira nabo tubawagire. Abamu ku bannakyewa ababadde ku mukolo guno bagamba nti kiswaza okuba nti mu Uganda waliwo abantu batasobola kwetuusaako mmere kyokka nga waliwo ettaka eggimu ekiviiriddeko abaana abato okukonziba. I speak to you this morning with a heavy heart that in a country of plenty we are staying in our neighborhoods, in our societies, in our families, with close to 50% of the population that never had a meal yesterday, despite it being Eid Day. Ababaka naddala abali mu minisitule z'ebisiikirize baliko bye baagala bikolebwe gavumenti okusobola okutereeza eggwanga. Bajeti y'eggwanga bonna obutabalika n'obutabalika bwa ssente obugirimu bwonna buggwera mu nguzi. Ssente zonna tezigasa bannayuganda, ebintu byonna bimaliriza nga bigenze mu mikono gy'abatono. Abazibba be tulina okujja mu bifo ebyo mwe balimu n'okutunda ebyobugagga byabwe, okubajjako amataka gaabwe ne bizinesi zonna ze bakoze, awo we tujja okuzza eggwanga engulu. Konsaani y'okuba nti embase zaffe ziyitiriddemu nazo obulyake era kyekimu ku ebyo ebingi ebiri emabega alternative zaffe naddala mu foreign affairs tewali policy oba nnambika mission zaffe kwe zirina kutambulira. Kati bano baagala gavumenti ebeeko ebirungi byerondebwa mu mbalirira eno nga tebannaba kufulumya yaabwe. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.